wano obufumbo ne relationships embeera nkyaziza omukyala nakinku yakuguka mu nsonga zino naye abaawo endowooza ye so abamu ku mubaye mu comment ne mugamba bane beeyogedde birungi beeyogedde bane alina mwamu ne mubiwakanya so buli omu oli entitled okuwa endowooza n'okulowooza gwe nga bwolowooza neffe twagamba tulina okuvaayo tubeeko ng'ate tubawa advise according ku nsonga ez'enjawulo ddala ezikwatagana ku mukwano obufumbo n'abaagalana. A lot has been happening naye olunaku tugenda kuba twogera ku bantu bebayita ba ex omuntu nga yawayawukana n'omuntu nadde ndi awo ku TikTok omukwano gwange amanyiddwa nga Carol n'akola video ng'agamba ba ex banange mundeke munneesonyiwe munneesibyeko bakite munvaako biki ebintu ng'ebyo twali tuli awo ne wafuluma ebifaananyi bya Sereeboomu mumumanyi Eddie Kenzo nga still ali ne bba wa ex we ne bagamba bannange baki ba ex temwewumuzaako ne muva mu bulamu bw'abantu Nalongo Kitone sooka obuuze ku bantu balamusizzaako mwenna abatulaba nze Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja owa Kitone Spirits and Wine oba Nvanungi Motors e Makindye. Oli bulungi maama? Nze buli nnaku mba bulungi mpozi ng'abaana bange balwadde ne baze naye ng'ebyo mbiina buli nnaku mba bulungi kubona tekuliko mulwadde balamu nnyo basaza kimu alhamdulillah ennaku z'omwezi 3 omwezi genda kubeera gwa mukaaga tugenda kubeera ku Tabani Woods abasinga mujje mutuwagire bajje nabo beeyambe bajje tusomere wamu omusomo olw'ensonga nze bwe kintu kyenkola nasaba Abannayuganda woofiisi ne bagimpa nabeera nga baŋŋamba teekayo emisomo naye mbagamba sisobola gitegeka olw'ensonga byetaagisa ebintu bingi omusomo okukola ki okubaawo tosobola kubanga gw'oli mu management ng'ate gwe olina okujja era osomesa abaki abantu n'ensaba Abannayuganda bakole ekintu ekyo niwe bawajja n'agamba nja kukikola ne mugamba okulaba ng'okuba obulanga abantu obategeeze bajje tweyambeyambe tulabe omuntu wenywereza otya mu maka go ng'oli musanyufu amaka si balakisi si bintu byakulwanira si boxing ring nti yabikonde temulina kubeera nti omwali mu red ring jasanyuka nnyo ng'abafumba abaagala okubeeramu mu mirembe mujje mumanye tuba tutya n'abo abaagala obugendamu tuleme kubeera ng'oli eyo ng'ovumirira ekintu ky'otagezangako bizinensi zisala tokola nko yadde ey'obumyu naye ate ogamba zisala so njagala tulaba nga tufuna entegeera ey'awamu buli muntu amanye ekimuyamba kiri ki jangu n'ebibuuzo byo abaami mbayita muleete abakyala abakyala mbayita muleete abaami abanoonya mbayita mujje osanga muneesisinkanira awo ne munnyonnyolegana ne tulaba tubatuuziza mutya mutokose ettooke guliko emyaka guliko emyaka kubanga gwa abantu bakulu teri afumbirwa nga muto kitegeeza mpita abo abaana abawala abatuuse okubuulirirwa abazadde babandeetere kitegeera kuba abantu abalaba vidiyo zange nze sesitaza abantu kuba nze nina abaana ekintu kisaagala mwana wange kiraba sina mwana wa muntu yenna gwe njagala akikole ki akirabe yes so abaana muleete abatuuse okubuulirirwa abeetaaga okuteekateekebwa bigamba n'abantu mujje n'ebibuuzo byammwe bye mwagala okubuuza jangu n'ekizibu kyo kyewandyagadde Nalongo akuweeko amagezi oba akuddemu ekyo ky'oba osituka nakyo ojje nakyo okiteeke kapapula manager Faluku ajja kubeerawo ku mulyango nga receiving obupapula obwo buliko ebibuuzo by'abantu ajja kubaawo nga buli kibuuzo kyo ngenda kikuddamu kuba emiryango gijja kugulwawo ssaawa 10 ez'olweggulo kubanga abantu bajja n'ebibuuzo ebingi kati bw'okeerewa bikusobola okulema okukola ki okuddamu nja kuwummulangamu abayimbi bayimbe nkomewo nziremu ebibuuzo by'abantu abaki abalala yes njagala mujje tuwuliziganye tweteeketeeke ffenna tulabe nti mulowooza abasajja bandikoze batya abakyala bambi mbaleete mu banja olw'ensonga nti bo vidiyo bano zino lwaki sibagambako nnyo beetaaga ng'omuntu omulabako maaso ku ki tubeeko gye tukkanyizaako awamu nga nammwe weemuli mmanyi nja kgenda nkola emisomo egyo Abannayuganda singa banaasobola okutegeka e Uganda yonna nja kutambula kubanga abankubira nfuna amasimu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'aboogera olulimi lw'essiwulira so ng'oli ready yes nja tambula ekyo bange namusaba nanzikiriza okikola so mwe muteeketeeke kati nfuna bakyamaniza abankubira nga bakuŋŋanyiza abantu baabwe ku byalo mwe mungwire mafuta nze nja kujjawo mbasomese tutegeeragane abadde alina kyakola akireke kuba ekinnyumira abantu bawuliriza ate ne bakyusa kale awo kyekirungi nnyo okubanga omuntu oba owuliriza ensonga ate n'okyusa ndaddamu abeetaaga obuyambi ate by the musime temulimu amanyi nange nyina byebampabula nga sibimanyi well and good so n'olwensonga eri nyatwogereko ku nsonga z'aba ex oba abantu abetwawukana nabo nga twali tweyagaddeko nabo ne twawukana nabo lwaki abantu bano
basigala mu bulamu bwaffe kyandibadde kyavunaanyizibwa omuntu okukuuma ex we kumpi n'obulamu bwe mbadde mwagala kubatta kuba omuntu akube wala aba afudde tusobola okuba nga nemugaa kati twawudde yes lwakuba nti mu bulamu tulina ebintu bye twalema okutegeera ku bakazi n'abasajja waliwo alina ekizibu nga kya bwongo just nga kyekituganye okukola ki okwatagana oba okutegeera ensonga zino my daughter Canada ngumiikirizaamu kaakati ffenna mu bulamu abasinga buli omu alinayo ex we akuba ex engeri mwakiyita mu luzungu saasobola kitaggulula kumanya mwali mutegeeza ki naye omuntu yenna mu bulamu alinayo ex we lwaki nkyogera bwentyo nti ne bwaba teyakuwasaako waliwo yali alina omwana omuto nga baali bazannyazannya naye teyamuwasa kitegeeza baali bazannya bakola ki mu buto bazannyanga ebyabaana kitegeeza kiri ki nti omuntu bw'olaba nga bizinensi yo naye tetambudde tekitegeeza nti alina kufa ekibuuzo kiri nti omuntu oyo mwayawukana mutya ye kyo ekyabalemesa okubeera mwenna ebyo bibiri byanjawulo kati bw'omala okutegeera ekyabalemesa okubeera mwenna tomusabira ssaala mbi mulekeewo ng'omuntu gwe wali olabyeko bagwomanyi bw'aba akubiddeko essimu which is fine wabula manya nti olugendo lw'obulamu bwo naye mu nsonga z'amaka byagaana lwakoma ontegedde kuba kati nze kaneegezeeko nze naye ba ex bange babalinga 2 3 bokka nze munaye abasajja nalina omukisa banjagalanga nnyo obadde okyategeeza ensonga z'aba ex kati nze abantu bensinga okwanguwa okubuulira essimu yaabwe ng'evuze ne be bambadde bize ne muddamu mirimu gino gye ndimu tudde beebo ba ex bange lwaki ti abantu abo be bantu abamumanyi ye muntu asobola okunnyinnyonnyola mu nkuyanja y'abantu n'agamba Nalongo oyo nze we namusangiranga ye talina katiiti aba ayogera ku muntu gwakola ki gwamanyi obulungi ate abantu abo singa baali babi ne mu nnaku ezo 5 ze namala nabo mu bulamu omuntu waba yali wakuwa butwa yandibadde yanzita ne basobola okundekawo nga ndi mulamu nange ne mbalekawo nga ndi mulamu eiza ku ffenna waliwo eyaliwo omuto nga tamanyi kyakukola waliwo eyali alowooza nti ono kyakola si kirungi ebirowoozo ffe ne bigaana okukola ki okukwatagana tekitegeeza nti balina kufa era bwankubira nga alina obwetaavu bwayeetaaga nga mbusobola mbumuwa kubanga be bantu abali mu lugendo lw'obulamu bwange abaali babaddemukko wabula bawange asigala wa kitiibwa nnyo okusinga abantu abo nti yasobola okutegeera entegeera yange n'asobola okugumira abo bali ebyabalema n'anfuula mukazi we ate nga ne bali nabo babisa babeera nabo balinga bakuyita mukazi waabwe oba mukyala waabwe bibiri byanjawulo musajja mpasiza emyaka 14 nzadde abaana nyina n'ayonka tosobola kumugeza kuyaninaanako yenjawulo ebeerawo otegedde bayinza okuba oli banjagala mbeera waffe batwali mu kazigo ndi mu maka g'omusajja nga yagazimbawo oyinza okuba oli mu maka g'omusajja nga yagapangisa abasajja abo basaana respect mu bintu bingi nti omuntu okukubako n'obuvunaanyizibwa buli mwezi oba buli nnaku nga mwesanga muli bakulu si ye nnyoko si ye kitaawo tolina bw'omuyita naye ng'akeera oba ssente azijjawa oba azibba oba akola ki najja n'apangisa ennyumba n'owebaka buki abasajja abo beetaaga ekitiibwa kinene nnyo kati sisobola kumugeza kubali simanyi bwe mba nkigeza abaaliko mu bulamu obwo baaliko mu bulamu bwange era mbalispektinga ku lwekyo kyemba sibasabira ssaala mbi kyemba sisobola kugaana sikukwata simu ye nga nkubidde essimu ya ex we beekola ki mu simu yo naye mba sigirina asobola okuba nga ye yafunye eyange kubanga terwali lutalo kyabuvunaanyizibwa omuntu ena okukuuma essimu ya ex we kubanga ebyo ebinemu enaku zino emboozi eriwo nebityankanya obufumbo n'abaagana kyabuvunaanyizibwa omuntu okuba n'essimu ya ex we mu ssimu ye essimu si kyekyandibadde ekizibu wabula abantu butategeera bintu bye balina wakati waabwe byawukanya kubanga njagala nnyo oluzungu ate sirumanyi kati mba ngenda kyogera neŋŋamba oba kyekyo kati
bamusse nze namwanda agenda okubeera ewabaze nga sifumbiddwa musajja mulala Mumanyi bikoleye mu nkukutu. Nga gye ndi mu nnyumba yange. Bannamwandu batugaba bikolera mu nkukutu. Kasitaba nga walinga ekitiibwa ky'amaka gakitambuzza. Kubanga muntu waliwo omuntu asobola okufiirwa omusajja ng'ali ku myaka nga gino gye nnina. Waliwo ebibanja. Okitegedde naye kikulu nti wendi abaana bange bakuze tebalabye musajja wano mu nnyumba muno. Wendi n'abaana bange. Ndibeera mukaabaze mpaka lwe ndifa. Tuli tugera ku nsonga yaba ex ne tabudde nnyo abantu. Kati ba ex abo. Eddie Kenzo ono katogera. Ba ex bange sibalinaako buzibu. Bakuba we baagalidde. Si we baagalidde ndi mukazi mufumbe era nabo nti bajjukiza nnyo nti mweke mutampasa. Saalongo yakola ki? Yampasa. Era nabo ne mbakubiriza okusabiranga bba wange saala ey'obuwangaazi. Oba kwe siri bayita ejjoogo. Nedda mbagamba mazima ate nze bomba gyoze ekimbayita ntya. Just baaliko mu buki? Mu bulamu. Era nange mbaagaliza ebiki? Ebirungi. Naye baalemu okunfuula omuki? Omukyala. Oluganda lutegedde. Nze Nalongo Kitone nampija muk'omuki? Nk'omusajja. Si mukaabaki? Y'abasajja. Kati bakwesonyiira ddala ekyo ex bava mu bulamu. Kisoboka si balabe. Basigala nga nedda tulwanyi nabo ne bagenda ne bakola ebyabwe ne babeera ne bakyala baabwe. Yes, ekyabantu abakirowooza be bagezaako okusiga mu nsi yaffe obukyayi. Ensi yaffe gye naakoma okuba ey'obukyayi kyobula abantu omuntu akuba munne esasi katana kyamukoze. Omuntu n'akuba munne ettaffaali katana kyamukoze. Kusiga buki? Bukyayi. Tewali nsonga lwaki ex wange tankubira. Teriiwo. Kubanga teyanziba. Tetwali balabe n'abalabe twali baagalana. Wabula mission etwalina okugusanze naye yali yakubeera ffenna yakola ki? Yagaana. Tekisobola kumufuula mu bulabe mu bulamu bwange. Wabula mujjukiza nti munnaaye kale gojjukira twalinga tuyombera kino. N'omanyi mbu nze bba wange sikyasobola ne bwakikola sikyavaayo. Omanyi bwagaana okukola bw'oti bba omusajja nankolera kino. Ng'oyogera ne ex okubya omukwano. Okitegedde. Nyina okumulaga nti nafuna omusajja abasinga yoone yantwala. Okitegedde. Oyagala balumya bulumya. Sibalumya naye. Eyo byogero bwe oyagala balumya. Sibalumya wabula mbategeeza nti eyo bizinensi kunze nabo yakola ki? Yagaana. Wabula tayinza kunkubira nga waliwo ettaka erya layisi ne sirigula. Ntegeeza ex wakubira nga alina kyaggattako. Otegedde. Kiryoke. Tayinza kunkubira mbu Nalongo ndagiwa n'emmotoka naye ogifunako ssente mbu olw'okuba okwagalana kuli okwalaavu kwagaana mbu kati ye mulabe gwe nnyina mu nsi. Eyo endowooza simanyi bwe ŋŋenda kugijja mu mikwano gyange. Waliwo ex akuba essimu ng'ono ali ewaka yafumbirwa nga anyiize bunyiizi. Be baba bamanyiira abasajja n'atamanya w'alina. Ex yandikomyewa. Otegeera ex ne mubeera ng'ate mukyenyumiza mwembu mukumiisinga ate omumiisingako kinze muk'omusajja. Are you stupid? Olwo oyagala kuva mu ba ex kudda ate mu bano banneegomba. Gwe wali wanninako. Nekigaana. Nga byonna byennyunyira abantu nze Nalongo biki. Nga nalina kutegeeza ggwe n'otakkiriza kubeeramu ekyo kifaananyi. Ate kati lwaki otomiisinga ku ki? Ebyo biri byanjawulo. Nkufuna bulungi. Abantu bagatta ebintu bingi ne babuzaabuza eggwanga mu bintu by'ekitumbaavu mbu ex wange kati nze mba nkoze musango ki? Ekizibuuzo kiri nti munyumya ku ki? Awe mbadde njagala awo. Waliwo n'omuntu nga bamukubira essimu ng'ate alaba nga bba we yandifulumya ayogere ne ex we. Oli feya? Toba feya. Omuntu gw'obeera naye ebbanga lyonna yonna n'akulemwa. Kyokka atakubira ate okukutofulumya. Kati mbw atolaba essimu ye ya mugaso nnyo byemu bikusanyusa nze tebabalimba era ba ex bange mwenna mbagamba temulina ssimu esanyusa kusinga ya Saalongo. Kannange teriiyo. Wangi maama. Oyo omusajja kulabirira nga si yakuzaala. Oyo omusajja akeera ku makya nga tasobola kugulira nnyina mmere kya misana kya ggulu nga ye yamuzaala. N'agigulira ggwe. Gwe baazaala nga taliiyo. Nkufuna bulungi. Akeera ku makya nga tasobola kuwa muganda we omwana wa nnyina ne kitaawe byetaago. N'abiwa ggwe mukazi we. Oluusi nagatako ne famire yo. Ontegedde bulungi? Tebakulimba mbu gwe ex eyannemererwa mbu gwe oyinayo essimu gy'oyinza okukuba mbu bba wange ne ŋŋamba mbu kansooke mukwate neva. Kitegeeza mmwe abakyogera bwe kityo mukyalina ekintu kye mukweka mu ex. Naye nga temwagala kyatula. Ontegedde bulungi? Kitegeeza wafumbirwa ate okyayenda kwani? Ku bbaawo. Ku ex. Kati kyobula mukiraba nga kiba confusing nga tebigatta. Mukituufu era tebigattirako ddala. Nze ex wange bwankubira essimu ngikwata nti wangi. Mulawudi. Ne bwetaba mulawudi ne bweba muki kuba tekigisuubiramu kyesitaza kyonna. Kuba nze sikyali mukazi we. Ate ne mu byensuubira okuddira taliimu.
eno kyagaana olwa bagamba external njagala abantu mu abandaba mundabe bulungi kobe musajja ngogena ba video eno ekintu ekyakulemako before kisobola okulema ogwokumeka ogwokubiri ate bwe wali okisobola waleka kyaki olwa bagamba kamukuumire wano kumpi tomanye no ekigaana nga nsala busazi abo nze sisobola babeeramu nze mukuba omusajja atazungazunga kati naawe wandaba beera committed ku musajjawo kyobola abasajja babalemye okubudaabuda abasajja babalemye okulabirira kubanga olina essuubi mbosana okudda gye wakola ki gye wava oli awo ozungazunga weekonfuse nawo kenyini obonyabonya obulamu bwe kubanga tomanyi gyodda oli awo otaggala olinga amazzi agatajjudde odde eno bakitengejja oli awo bwe kenyini weebonyabonya bano gwe okola ki kuba ate abakazi mukaddiwa mangu mbajjukiza omusajja w'emyaka 52 tudde awasa omuwala w'emyaka ameka 2 nga bamakinga bulungi okamala naye gwe omukazi owaataano mukwano gwange ojja kuba n'ebintu omusajja akuzire agambe nti ebintu abadde abirina naye nedda kitagaddemu teguggwa kakatubuuzemu mboozi ki omukazi omuntu gyandinyumiza ne ex we era yandibadde ekomawa ex asobola okukubirako oli otya Nalongo nti gyendi oli bulungi nti ndi bulungi bannanga abaana bali batya ati abaana beeyagala omwami ali atya nti omusajja ndabiridde ne byotampa abimpadde awata kisusizzaamu ate nkisusiza ki kali kaba keetagisa akabyotompa kandi tuli mu kunyumya reality ali lwaki mulimbalimba mbu nkyamulinamu interest ki nyina mugamba mazima tunyumize mu mazima aleme kuddamu kubeera ng'afuna essuubi mbw ajja kunyumiza tutandikwa bannaye mwana gwe wali wa tabbu bannaye mwana gwe jjukira mu siniyafo bannaye mwana gwe wali mukwano ebyo byaliwo singa byali bikusanyusa wandwa nnyo obutanfiirwa kitegeeza byakusanyusaako kaseera nkufuna bulungi yensonga lwaki tokyakola ki tokyannina nze yakola nga ebikusanyusa lwaki tonnina kyekibuuzo siri mwetegefu kudda mu kunyiga biwundu bangi bakunyizizza mbu nze ntandika okubudaabuda nedda mukwano ontegedde bulungi nkufuna bulungi ekisi wange bw'oba mbuuzizzaako mbuuzaako bw'oba olina obuzibu nze ba ekisi wange nsobola nomuwa ssente nga nebba wange waali ne mugamba okimanyi gundi aŋŋambye mbuno talina ssente zakulya tamuweereza ekyetaano aŋŋambye bamusibye nze kale noge njogera mazima nye nebbange yantolako ku poliisi nga ngenze kujja ekisi wange nasooka nensirikira nti ze siri mukwano gwe siri mu bantu babuuzaako ku makya nasula bulungi ebyo biri byanjawulo kubanze ekisi wange simuwalana simuyinaako buzibu naye tali mu bantu bembuuzaako ku makya nakiro tetugirina nyeyo emboozi naye simuyinaako buki era wankubiridde mu receiving ne kuba njala kumanya abadde agamba ki kiri ekyomukwano kyekyagaana wabula tekitegeeza nti byonna byonna ebiri mu nsi tosobola bikola na ex wo temusobola kukola bizinensi tasobola kugamba nti wano bana batundawo kino okigula mbu kubanga kiri kyabalema eyo endowooza y'abantu abatalina ndowooza yakukola mu bulamu ate bano abalinamu ng'oli amulinamu omwana naye nga ex we tebyakola naye nga amulinamu omwana ono nga yafuna omusajja omulala w'omukazi omulala bo naye abasinga musukka olwokuba oli yali alina empale emu kati olaba alina nnyo oba nga bukulowoozesa mbu oba kati afunyemu kasane na mukyala lwa bwavu mukwano nywera wo watagalira kubanga singa wali omanyi mbu bwalifuna ssente alinyirira wandimugumiikiza n'akola ki n'azifuna tulina be twafumirwa nga baavu nga tubayina nga banyumira engoye kati eziriko tozunga mukwano beera mu choice kwali kukola ki kwali kusalawo okwo gwe ekisinga wazaala musajja omwana n'onoba bwe wanoba walagawo wafumbira oli mu kukola nzo ko oli mu kukola naye ng'olaba eri obulamu bwe bayisaamu Nalongo bulala nnyo oyo ali mu kukola akyalina chance eziddeyo gye yanoba ate mukaani si muka muntu wamma mukaani ate wabanga gye yava ono teyafuna naye nga ate gwe gye wagenda wafuna sikitegedde kize mu Luganda Kenzo talina mukazi eri Rwema gyali alina omukazi alina omusajja alinamu n'omwana enkolagana yandibadde etya era bandibadde bakomawa mu enkolagana yani nani eya Kenzo ne Rwema sookere kweyo tunagenda ku Kenzo na mwami wa Rwema abo si bamukwano kuba singa baali bamukwano oli teyandivuddeyo eno amaka galimu omukwano omusajja asobola okusobya ebitundu 8 ku 100 ku 100 munnaye n'otuulawo n'obeera lwa mukwano guli gwe mulina friendship mukwano gw'omuntu bamujjukira nnyo ne bamusonyiwa
naye abantu mulina abantu nga muwekakako bwekasoleo bye mubaagalako bannanga abakyala mbakubiriza munoonye abantu bemuwulira ku mitima gyammwe bakyali bammwe bw'aba mwavu mugumiikirize muweeyo chance sente zikolwa mulamu ze bange namusanga talina majja ne kati y'omu ku basajja abaweereyo ddala ekitiibwa y'omu ku bintu ebisinga okunnyimira kubanga obufanyi bonna bwe nnakuba nti olaba kati mwavu ng'akuba ekikalu n'akangamu webunakya ng'alinamu akakadde omwami we yeesiimye baddaala omwana n'okisusa munoonye abantu bemuwulira muli kijja kuyamba okubeerayo nga ne bwakola ki omuntu gwe baagala bamusonyiwa omuntu gwe baagala akulimba nti naalongako sika muli naalonga ekyo kiti kiveeko mwana wange n'ogamba amazima kyandiba ekiti oba lwaki mbadde saakirabiddewo naye nga mutuufu bodda weeka ogamba naye nedda saalongo yannimbye ekiti kyadde kimuli olw'okuba mukwano gwo nnyo ku mutima oyanguwa okwerabira kino ekikuyinza n'ogamba lwa kisigivaako kirabika kiti si kimuli nsonga kimisa kyagamba wasa mukwano gwo n'okyesonyiwa ne mudda mu ki kubanga mwenna muba mulina missoni egi kukuza baana bamwe na kuwangula bufumbo nga muli bameka babiri kubanga abasajja abola abakazi babasobya naye mu bulamu abasajja be basinga otwagala ate abakazi bagamba be basinga okwagala balimba ng'ate mu maka omusajja alina okuwasa omuntu ng'omuntu oyo gwawasizza ali mu maaso mu kumwagala ng'amwagala ebitundu 99 ku 10 otegedde nkufuna bulungi lwaki kiriba bwe kityo nti omukazi bw'aba ng'akwagala ebitundu 99 ku 10 abeera asobola okukusonyiwa buli muze naye lwaki nga abasajja be basinga otwagala omusajja yakola okubeezaawo amaka ago era omusajja yalina komandi egamba nti Nalongo yalina okubeera mama w'abaana bange okwo kusalawo be bakulina kubanze gwe ne bwe mba nkwegomba tisobola kusalawo nti olina okumpasa kituufu naye gwe bw'oba onneegomba nga mbeeraawo kawala kali ku lujja gwe osobola okuteekateeka nti omuwala oyo mwegomba alina okubeera muki mukyala wange era n'okituukiriza ate ennaku zino tulina abakazi abeewasiza abasajja naye nga bakiyisiza mu bakazi abo abakazi abeewasiza abasajja babayina naye mu kunyigirizibwa kyovala abakazi bwe muteekunganye kuddayo ku buwanga bwammwe n'ennono mugenda kuwunzika ng'abasajja batandise bagamba nti nze okujja ewuwampayo akakadde kati buyo bakoze ne roboti ey'abakazi otegedde ensi egenda mugasiya mungi nga muwagira buli kijja muwunzike nga ensi yaffe tekyalinga bwe mwagala ekole ki bwe mwagala ebeere omukyala eyatondebwa nga yabuuzibwa nti olina okuba nga bbaawo ekitiibwa olina okumwawulanga ku bintu byonna nze bange omujja ku bazadde bange mugeza ku Katonda kuba ntya nnyo Katonda muwanye ekitiibwa nakulaba kiŋŋamba ntya nnyo bazadde bange nkuze bakiŋŋamba ntya nnyo omwami wange kuba yasobola okuggalawo ennyumba ye n'agamba temugisulamu wavumako ku kitaawo ng'okula wavumako ku nnyoko lwaki tewabavuma be baakuzaala nga be bakulabirira kati lwaki omusajja yakuwasa nga yakugulira emmere si yakuzaala yakufumbi yakuleetera buli kimu ky'osabye fe gwaffe kwoya abaana no baagala kino tomanyi oba akolawa tomanyi oba ssente azijjawa naye gwe okumutegeeza bizibu byemukola ki ekikugaana okumwagala omuwa ekitiibwa nga bbaawo kiki olajja gamba nti bbiru ze wakati zigabana nedda mukwano asasula ennyumba nsomesa abaana wali osobola okugenda eri n'obyekolera genda ofune olubuto mu muntu gwegomba okomewo obyekolere kubanga omuntu gwe batagambako omuntu yenna mu bulamu nga talina gwatya nga talina gwatiiririra omuntu oyo tomufuula nga mukwano gwe nze gwolaba ndi mukazi wa mpaka nnyingi naye nnyina abantu benswalira neŋŋamba ekyo nandikikoze naye abaana bange nkufuna bulungi neŋŋamba omuntu oyanyiza nandimuvumye naye abaana bange naye taata wange banagamba gundi yeyankuza obubi olina okuba nga olina abantu b'osobola okubeererawo abakyala mwesaddaaka eri abaana bammwe nga bwe wasalawo mu choice yo n'ogamba nti ogenda kuzaala mu musajja oyo nga simukutumye bwe njagala omugumiikiriza onkuze kuba sinze nakutumayo abantu bandibadde bangi ab'okunzaalamu wanzaalawo wawendi olwaddi kati mukwano kyova ogenda okubeerawo ongumiikirize enkule kubanga eyo yali choice yo ntegerekese bulungi oyo gwe wafula ekisiwo nga wanoba nga omuzaddemu n'omwana omukyala ng'okyalina chance eddayo ew'omusajja oyo ddayo gwe muwala ndaba nga wanoba nga bba wakubira essimu ng'akyakwegayirira kwate ekkubo ddeyo ewa bbaawo kuba abasajja batono abakazi muli bangi nnyo olaba ona yakusanga nga amabeere gayimiridde nga baba baleeta engalo okunyonyogera noga bannange nagenda kunnyonyogera neweesikanamu naye kati bamala kunyenyanyenya owulire nti nomunnaye bakunyonyogera bw'olaba ono yakusanga bw'ati akulemeddwa ono agenda okusanga ng'olina damage ku mubiri bw'obasooka kunyenyanyenya obeera mugugu ono agenda okusanga ng'omubiri gwesikadda kuba wano akaana kasambawo wano omwana sikambulawo
Togereko ku basajja abafriendinga oba befriendinga baba ex baabwe. Case in point Eddie Kenzo ne Hamza. Kwawo atisi buli muntu n'akitegeera. Ku bantu betutamanyi bulungi biyondi mu bo. Kenzo n'oyo omusajja nabira bagamba mbo yali musawo waabwe. Mbu. Nze mpulira biboogera mbu. Kati waliwo obusobozi okubanga baali bankwano before nga ffe tukola ki? Tumanyi. Nga tamufudde mukwano gwe wano. Namaze mubbako omukazi. Ate era si kumubba, omuntu omulamu tebamubba. Omuntu kuba kusalawo kwe nga asazeewo okukola ekyo. Kibanga abakazi bempulira mbu yagenze n'alwana ne mukazi munne nga balwanira omusajja oba totally stupid. Tapagamba atawubira nsikoyi. Nedda mukwano. Okwo kwewala mu kitiibwa butamanya kikyoli. Tolina value ku mubiri gwo. Omusajja yakuwa obuyinza obukugamba nti gwe mukyala we. Akawala ne kave ne kakusinikirako amannyo. Anti bibiri byanjawulo. Gwe wamusaala? Nedda. Wamunywera ddagala? Nedda. Wamusanga atambula? Oli olowooza gwe bakwanye yamusangawo? Yamuzadde? Yalina obuyinza obuwa n'oli omuntu tayito nti mukaagundi. Wabula gwe lwana nnyo okola ebikufuula omukazi mu maka mwe bakola ki? Mwe bakuteeka. Anti n'ekyalo waliwo abeekyalo omusajja asobola okukola ekintu. Tugeze kati ng'omusajja wo muluddewo n'awasa omukazi n'amuleeta. Okimanyi nti abeekyalo basobola okwekuŋŋaanya ne bagoba omukazi oyo mu ennyumba. Lwaki bakikola? Kubanga bamanyi gwe mukyala mukulu. Si ekyo. Balabanga gye muvudde ne bbaawo embeera gy'obedde omukazi mu maka ago n'ensi n'etuuka ng'erina okukulwanira. Ne bagamba tajja kugibeeramu. Ne mulimu akulwanira bakulwanira sewo ne kigaana nti walabe bya Teddy Bugingo. Ensinga yamulwanira. Ne Susan Makola ne bamuteekayo. Tebamulwanira. Kubanga oyo omukazi mu maka ge gyali. Oyagala okumanya nti ensi esobola yandikerera ajja omukazi oyo mu maka n'ateekamu omuntu. Awo gwe Atabukidde. Wantegedde nti omukazi atobye n'omusajja ng'apulawudinga nga mukuwa omusajja eggwanga limulwanirira. Bano simanyi mbalamu bakugoba mu bintu. Simanyi omusajja yafudde batwalawo anti ensi esituka nga temusobola kutwalawo. Ne bagamba abo baganda besi waabwe abantu b'ekyalo bano beekolamu omulimu ne bakugoba mu maka gange guli muganda wa bba wange singa balabanga onfukidde ekizibu. Ekyo kyo nkitegeera bulungi nnyo. Kati omukazi oyo era nkaje njagala okolerera obufumbo magye. Ago magye baaba. Teira nka ya buki? Kiyungu omukka neekugira oba olina okusigalamu. Terira nka ya bwereere. Abakyala mulwana okusiga omukwana waka. Omukwano bwe gubula waka buli kintu kyonooneka. Abaana bakula bubi. Lwa nsonga nti buli kadde obeera onyiize. Ebigabo by'enfumba biba bya busago ate temwegenza abaana bali batebakola ki? Tebaliwo. Abakyala mwegezeeko okuzza omukwano. Njagala mukkirize nti ebikola abasajja baffe n'abasookawo baabikola. Naye era abajjajjaffe baaliyo mu maki? Mu maka. Abakyala mwagale ssente obeere ng'olina ssente ng'olina omusajja obwo obulamu bugenda banyumira nnyo. Omukyala alina mwaka kadde ng'alina omusajja oyo tebamusaagisa. Oyinza kuŋŋamba ki? Ate oba nze mba ntambula butambuzi omunanyiza mu kkubo kati nnyina omuntu ankubidde essimu ku makya abadde rongo nnamba mbu nnyabo nnyina omuntu genjagala okuwa ebintu bye obinnonereko ne muganze muku omusajja gw'ontuma ng'ontuma otya otya omubuuza ekibuuzo era naŋŋamba muku omusajja tebamutuma ne mugamba mukwano ddamu okebere ku ssimu yo malo neetondere saagala kummanyiira kyogala gwe tebakutuma ndi muka musajja olina okuba ng'osaba sikunkubira simu ng'ondagira byanjawulo byawukana ebyo bibiri byanjawulo omuka omusajja bamusaba busabi nti maama mbadde nsaba onnyamba onkolereko kino nze mukasaalongo yandabirira oyo alina olukusa olundagira nga tasaba yekka wat yasobola okuŋŋamba Nalongo mbadde njagala ogende Entebbe okebere ku sayiti eyo bakola ki emmotoka neekaabirawo tewaba kubuuza omusajja aba agambye kubanga ebintu byandagirirako by'abaana bange nze siinayo myaka 4 mu maaso funa bulungi naye ate abaana bange bagakola ki bagayina kitegeeza nyino bwe simuyambako kuteekateeka teri agenda kuteekerateekera mwana nga bwe njagala akole ki abeere oyo alina obuyinza obugambya nti Nalongo mbadde ŋŋamba nti emmengo togendayo n'otagenda nesigendayo n'oba olina appointment Katonda wange teri appointment esinga bba wange mu bulamu twaba kuteesa mutimenya makamu bamu okuba tugamba aba alina ensonga lwaki tukyakoze eki kyagambye nga sinnaba kumugooza mbu ate biki bikisooka kumanya taata kiki nti mbadde nkwagalamu nsaba obeere waka nkole ki ekyo kiba kiwedde tekibaako kigambo kiki kirala si lwakuba takimanyi nti ndi mukulu lwa nsonga ndi muntu gw'alinako obuvunaanyizibwa ate
bana balemezaamu Nalongo. Naye abakazi muli mbufu musajja ng'oli muka musajja n'obeera ng'oyogera ku simu mpaka ssaawa musanvu oyogera ne baana. Maama. Bulaza wange Masaka akubye essimu. Nedda mukwano. Nalongo Bwaba bulaza wo akwagala nnyo nga tonafumbirwa genda obeere wa bulaza wo. Buli muzadde yenna azaala omwana nze nnyina n'omwana muto muwere naye Saara gye nsaba ngamba Mukama mpa omwana wange nga mulamu bulungi afumbirwe nga nkyali mulamu ndabe ku mbaga eyo. Kuba buli muzadde ng'omwana we bamuwasizza embaga. Teri muzadde ng'omwana we akuzaadibe. Taliyo. Tali akyagala. Teri yali akisabye. Ne baweerera enzungu eyo mu makampasi babaweerera naye ekisinga obulungi ng'omwana we afunye omulimu ng'aleese omusajja ewaki? Ewaka. Ekyo mwera abaana nga mukibagamba nti omukazi ayala musajja ekitiibwa ky'omukazi muki? Musajja. Genda osome okusema kulungi nnyo era omuntu atasomye ogenda kubonaabona mu bintu by'ensi. Ntegeerekese. Naye ekitiibwa ky'omukazi muki? Musajja. Ndaba bakwano bange bangi bagagga balina buli kintu naye ng'alina waatuka nga yeetaaga omusajja asobola oyimirira ku sayidi ye. Nga weetaaga omuntu asobola okuwakanira mu bantu abangi n'agamba ekyo Nalongo tasobola kikola ki? Kikola. Nze omuntu annyiiza ne mugamba gwe ebbanga ajja kukolako. Nga mmanyi tanakyasobola kumukola naye olw'okuba ye commander in chief mmanyi nti ajja kumusanga oyo amuyiseemu eggaali lwaki amanyira mukazi we. Kati omuntu ayogera ate ne muka omusajja nti nsaba. Muka omusajja ye ng'oyogera nange oŋŋamba ki kisana kisooka okirowoozeeko ng'obadde oŋŋamba ki? Ayagala ogenda mulonera ebintu. Oyo akubye erongo namba era mu bulokingiddewo nze muka omusajja tebantuma ontuma ki? Newandibadde asabye. Anti enkuba gy'akuba yabadde amaze okumpisaamu amaaso. N'omuta. Olina okumpa ekitiibwa nga wakandaba. Oluntunulako gwe kyesooka kumpa kyekitiibwa n'ogamba nti muka omusajja wuyaze. Musanji woono. Era abakazi mwenna abafumbo neeyongera obbakooneramu nti ffe tusinga ekitiibwa abalala babalimba. Waliwo abatabawa kitiibwa oba tawadde ekitiibwa mu bbaawo ate gwe banaakikuwa batera nti Tegedde. Ne bw'oba temulina ssente mukwano lwana nnyo ozimba omusajja oyo ekitiibwa ekisembayo mu bulamu okirina. Musajja. Ezo ssente bazikola. Abantu bangi balina obugagga nga tebeebaka. Abakazi bali eyo buli kintu bakirina naye nga ye anoonya omuvubuka gw'assaamu ssente amufuula ebbaawe. Nze muyina Mukama yamumpa naawe amuyina lwaki toli happy. Beera proud mu bbaawe omuntu gwe baagala bamukugira. Ne bwakola ekintu ofuna bw'okibikkira nosanga omukazi ng'ayogera mu mawulire mbu ye bbaawe nga yayenza kugundiza Nalongo osobola okyogera. N'oba okitegedde? Sisobola kubanga kikkakkanya omwami wange n'abaana bange. Sisobola kukikola. Kinyigiriza naye mpulira nga mu mutima gunnumye n'enjiya bwe nsobola omuhandolinga mu mbeera esigazaawo emirembe mu maka gange. Naye nga wewe tomugize. Teyina kamera eyinza kuntunulamu. Tulaba mbu gonninze n'enziya nga leero sikola. Sisobola kujja ng'oyogera ku baze kale olukusaba walugjeewo. Ani aba yakuwadde pamiti eyo? So kyandoleta buvunanyizibwa. Naye abakyala muli eyo bbaawo buli kyakola ng'ofuluma ng'okinyimya buli kyakola ng'okubira gundi ng'okimugamba. Mukwano weeweebuule ekiriva mu kweweebuula ojja kirisiivinga. Nze siinayo mukazi yenna nga mukwano gwabaze. Siinayo ekisi wange nga mukwano gwabaze. Olw'ensonga tebabangako ba mukwano be. Ate siinayo omuntu gwe nsobola kuwa command mbuze mbere nga munyimyako bbanga asooka amutegeere. Aba bali ba ex bange asobola okunkubira essimu ne mugamba kano yali boyfriend wange mu fifo. Ng'ogamba Saalongo. Ngezaako ekale example kuba nze saasoma. Nti oba kano yali boyfriend wange egindi. Tekimufuula mukwano gwe. Wabula njagala ategeeranye abadde ankubidde essimu kubanga sitali mu bya muwendo bye nnyina kukweka bba wange taliimu. Ex we yandiyagadde okumanya bbaawo biki by'akola ye byamulema okukola. Teyalina nsonga lwaki abimanya kubanga sikyaddayo wuwe. Akukaba kamanyiiro era nze ex wange n'akola ensonga yonna ng'eyogera ku bba wange nga tamubuuzaako nti ali atya awo mba mujje ku ssimu. Ate bw'agyenoonyeza n'afuuka kyaliwe. Be bamanyi. Tebinkwatako bye bamanyi naye nze ono protecting ono eyampasa gwe wannemwa. Tolina ky'oŋŋamba mukwano. Ekitegeeza musuuza talina buzibu kubeera kyaliwa Hamusa. Taliiwo nanti nagambye naye ensonga situmanyi bwe baali ba mukwano bifo. Tugambe kale tebaali. Naye omukazi kiba tekimukola ki? Tekimukwatako. Tekimusanyusa. Gwe wannemwa oyinza okunnyonoonera omusajja naye nannema. Ebintu bino biri bya njawulo. Kubawo nnyawo. Omusajja wange ankutte nga bwe bakwata waliwo akayimba omwana yagambye jangu olabe bwe bakwata omukyala kati omusajja wange ankutte nga bwe bakwata omukyala ate gwe Ozunga mbu mukolagana wannemwa tomanya bakwata mukazi yensonga lwaki tonnina nange mba nagira njagala muntegeere oli akwata atya nsooke nkulemeseeyo si kibi era saagala nnyo bantu kubeera nga balina obukyayi naye ffe kiba kitusanyusa kubanga wannemererwa kitegeeza tomanyi bwe bakwata kintu buki
nesi kuyinaako obuzibu kubanga olwokuba mutamanyi bakwata kintu si lutalo njagala njigirize okitegeera kati bw'aba akuyigiriza banakwata eyo abalala tonyumyako walina okubawo boundaries teweefuula nnyo nabba wange nti omumanyi kuba singa wali omumanyi singa onnina kitegeeza tewammanyi era nonnemwa tonneemanyiiza mukwano nyinza okudda nemunyiza nga nonno omulaba bwe twabeeranga ffenna ng'afuluuta ate oba ekyo ekintu kyokka kyokka bbanga okubaako kyakuŋŋambako nkubulooki nga toddamu kunkubi mmanya nga bwe wannemwa luli olw'entegeera ento nate kati yeeyongedde kukula nza okuba njagala kukulabula nedda nti omwami eri mu sawuna oba mu masaaji oba mu motoka gye tuzina oba mu politics waffe omwami wooyo mu ofiisi akuuma nnyo sekuritale tewali buzibu gw'ate alina sekuritale onnina I don't need your help. Hey! Kyogenda mu lusungu maama. Seetaaga buyambi bwo please. Baako wookoma. Ekiba kimuluma. Si lwakuba nti tabaagaliza banyumye. Wabula talina yadde kataaki. Okay. Tamanyi bakwata muki? Mukyala. Ekitegeeza Rema. Tonjogerako beera ku bibyo. Rema bulwala ba Kenzo beehaginga, beenyumiza, baseka. Omutima gumuluma. Obwana mbugowa. Nalongo ndeka. Omutima gumuluma alabira ddala kubanga buli kintu ekigaana wabawo ensonga lwakikoze eki kiganye mwabalaje mutakola ki kebere bizinesi bwolabanga egudde ebe ine ekigikoze eki ekigisudde kakati bwolaba kati gwotandika okulowooza ensonga lwaki mwalemwa kati nolabanga ate bannange ndeka onamwa ne kasente tokikola kijalabika bubi kireke bulijjo nze manyi nno engeri gye balinamu omwana oyinza okubanga eno kikusanyusa olwokuba exwo alina omwami w'essaawa ezo kireke mukwano kireke ekitegeeza abakazi bibanyiriza ddala ebintu sikunyiiga nkugambye nti ekintu ekyagana babawo ekyakikola ki bw'akiyigiriza ono ekitusanyusa nga kuba ompa omwana ng'omumpa ne mumulabako ndeka mukwano ndeka ate tukizeko okusaidiya abasajja ku bonna nayinza okuba ng'asinze ebbuba kwani ku musajja n'omukazi ng'alabye ex we ng'ali naye kwaka tukugambye omukazi kiba kikuluma tewali nsonga lwaki mufuna ebbuba nkugambye si kuluma wabula ekikufuula ex olinayo mwala eyakulema nga mwayawukana lwaki mwayawukana nali bize nnyo naŋŋamba kusobola ekituufu obeera bize nnyo olaba bw'obuyigiriza ono bwe yafumbirwa omwekozaako olukwanokwano omulage mbw abasajja babeera ku mirimu tulina okukola kati andikale kyo kimulumya omutima si lwakuba mbu oli mulabe we n'olwokuba wali bize ne mulemaganwa kati ate ogenda buyigiriza oli obuzeyi gyange nyinza ogiyigiriza ono kati webale kitegeera olinganga ŋŋamba nti ba ex tebalina nakwesembereza n'aba ex bannaabo kubanga tujja bayigiriza emize emibi ex si kibi bw'oba onkubiddeko weland good oba olina obuyambi osobola obbukuwa naye taba mu bantu bali important gy'oli kubanga bbawo omuntu olina okumanya yalidde yanywedde yabadde kyo oba ebintu ebikakatako direct buli lunaku tabaamu ate omwana nyinza okwakubirako nga nyakubuuza manyi omwami gwobeera ennyo nedda mukwano nakutegera ku mwana nti owaaye amaalwo ali atya nti owaaye Bridget ali atya nti owaaye Smith ali atya saagala kamanyiiro nti omwana oyo omwana nze muyina bw'anaaba omulwadde nja kutegeeza olwokuba nti kikakatako kubanga omuwuliza nga tata w'omuki w'omwana kyenva nja okugula landilayini abakuba abantu mugule landilayini ekituufu ekyo nawe teeka eka landilayini gyoba okubako landilayini eyo ng'ogisaako olw'omukaaga ne sande okubeera ono zino zonna ennaku endala tebaako gwabewako onoobafuna teyina vuga no eyo si yabawaka njogera ku ex oli alina omwana w'abandi sabula emboozi kati awo nkutegedde mbadde malinawo ogenda kuba ogikozesa okutegeera olw'okuba nti omwana oyo nze muyina bwe wanaabaawo obuzibu ojja kulaba message ku ssimu yo ng'eyogera about omwana wo bw'oba tonnagiraba ku ssimu yo kitegeeza tuli bulungi otumalaako miki kuba ku lw'omukaaga ne sande kukola bokisi munyumye n'omuki n'omwana wo kuba ye omwana wo ate tanatuka kuba na ssimu obeere nga weyagalira womukola ki womufunira omwana oyo twogera ku mwana ayogera omwana bw'olaba nga atandise okukula mugwire kolobokisi yeyo gimuwe nga yiye mwana sikinywi kuyiga simu nga muto abana benaku zino basoma nnyo ndabira ku baana bange obwongo budduka obwongo bungi nekyomugaana akinoonya ate gavumenti yaffe tetuyambako nga zeebweru
nti kino omwana mutono bwakinoonya nga tanaweza myaka egyo tasobola kifuna mutere wali kolobox yo era omunye nti kolobox eno kubirako maama ne taata ontegedde bulungi if you want to talk to daddy call mami teka okola tontawaanya kubanga kino ekyatulemesa okubeera ffenna kiyinza otulemesa era okweyongera iwaki newalala ndeka bano abakyanneegomba bankubire mukwano nvaako kuba kukola bokisi yogenda omwana tewali kuba ku simu ya mu ngalo tomalako nnyo mirembe nze bwe naaba nnyina ekyetaagisa ku mwana nga tasobola kukubira nga ti agenti nja kuweereza message waliwo yandaza akafaananyi yadde asaba school fees namugamba kandabe ku mwana wange akafaananyi akakubye ng'ono ali mu buno mu bubayika nga atunuzayo bwati face emabega ng'omwana ataddeyo bwati face namugamba enkya nzija kulaba ku mwana sikitegedde nga we nagamba njagala kulaba ku mwana wange noddi omwana omuteeka ku buliri naye kubya kufanyi nga yambadde bayika nga amafiga gonna kyekyo ontegedde nnyo n'oweereza omusajja nti omwana wo wuuyo ng'omwana bwali mu kifaananyi naye ng'olina wali oteza akanyeebwa ko omusajja yamusindikidde omesi namugamba enkya nzija kulaba ku mwana wange ensonga z'okulaba abaana bano nga amusanga waka zo ba kyekinjagala okumanya nga amusanga waka w'omusajja oba mu muzigo gwe mu maka w'omusajja kyobula abakazi abalina abaana mulina okufaayo ennyo kuba gye bugenda okujja tugenda kuba tukyawasika gye bujja tujja kuba abasajja tebakyatuwasa ex we yandize nalaba ku mwana ewuwo yandize ewaka singa abba wange abeera informed nga wali oba nga taliwo kyekiriwo ekyo ekirina okukolebwa naye kijja kumanya kukibuuza ku bbange sokenda kusobola okuba nga singa sikakasanga yandirabinayo omwana wa ex kati awo sikakasanga yandirabiddwe omwana oyo naye nze mu ntegeera yange owandowoozayo kati nze ndowooza bandibadde nga singa omwana bayetaaza omwana batwala omwana oyo ewasenga we namukola ki namusanga eyo si kirungi kumanyira amaka ga musajja si gago ontegedde ate singira omwana wo wali omusobola omukazi yandimututte kuba mu nteesaganya abasajja gye bali nga n'omukazi alaba nti omwana we ajja kubeera bulungi anti enaku zibateekawo emyaka simanye amalaweza myaka bwegiti kuba ate era kirimu ebizibu bya mirundi ebiri nti abaana kabe balenzi abaana abakuziddwa abakazi bokka nga tata taliiwo kuba waliwo omukazi anawana atafumbirwa waki kikyanjawulo osobola nolaba ku mwana wo mwenza nowonzika nga muddiŋŋanyi mukazigo ke naye abaana bano abakulira eno ewalala nga waliyo taata abaana abo batera okukula nga tebatya nnyo baba n'ekyejo kingi batera kuba bamamizi boyi bamufaako nnyo bamulekeramu kano ti wano waali omusajja si yakola ki siyamuzaala akakulira mu mwana mu bikolwa akalabikira mu bikolwa bamamizi boyi kitera okutokyalingamu omwana olumu ng'akoze eki ng'akuze tekyandibadde kirungi mwana kukulira ku mukazi walala singa wabaawo embeera esobola okuyamba omwana oyo n'akula nga ali bulungi mu ngeri yonna omwana oyo yandikulidde mu kifo ekyo n'avaayo eno twantaddewo wakati bw'anaaba ayagala omwana kube kulandira yini bajja mutwala ewasenga taata agende yakole ki amulabe kati nga nze nsobola okugamba nti omwana kamwemaneja faluuku amutwala ewa saalo kitegeera nkubira ejjamiro nti jamiri badde nsaba omvugireko omwana n'omutwala ewa tatawo oluganda olwo lutegeera lutegeera bulungi so ekitegeeza aba ex bano tukitegeere kuba naye omunno buli wasembeera ennyo bbaawo muli munda muggwe obulumi bubeeramu buba bungi nnyo kubanga gusajja gwoba n'omuzi omubiri wakiwannemwa ojja kugusiiga omwami wo naye sikwagaliza bubi kuba si mukama yakigera bw'atyo naye tonsemberera musajja mukwano kireke kijja kulabika bubi tokikola mukwano kireke nange gukazi gwe wankola bubi nnyo tosemberera mukazi wange ekituufu kuba singa wali owasika singa nkuyina akageri kootawasika simanyi gye wakola ki va ku mukazi wange akyasobola otegeera nti nze bbaawe abakazi musemberera bakazi baffe ne mutukola bubi si kirungi kibi nnyo nga twagala okumaliriza olunaku olwaleero magezi kigowaba x kuba aba x batufuukidde ba x mulwane ennyo obutabaleka nebigambo byogera nga nyankubuuza ebibuuzo bwebiti naye mbutuufu ne binnemanoko ensi bwekuleka ne x wotakubira ne gwe wayendako akwekweka kuba toba wase kweraga nti oyo x wange
guba teguggo batugumiza buli muntu woolirwana nnyo ensi butakuleka ensi bwetaakuleke ojja laba nga teweetaaga kukolagana na mukazi woono nga oli ex we ojja kuba bize ojja kuba wa bbeeyi nga toli type nga n'obudde tobuyina otegedde don't have that time tobuyina kati lwana nnyo ensi otambule naki nayo lyeddagala lyokka ojja laba nga tolina nsonga lwaki onoonye yatwala omukazi yakulema okunyumya naye mulimu abeesange naga wayi kamaliga mukubirako namulabye avuga Range Rover ate nange nvuga Prado akayimba nti bakakubye ex jange olabe bwe bakwata omukyala ku vidiyo tozunga by the way desogede ku kya video call nimba ex abakisusa nkubire ku video call ndabe ku mwana wange kamanyiiro oli makadaya nenze banga alyokanga n'awasana yandi ku byabo singa kati simanyi gwe bali oli makaga musajja tozunga ne video call okolabe ku mwana wanobera kinga alabirira bulungi abaana wandifumbye ku lwekyo ndi kasita alabirira abaana bange otegedde kuba abakazi tulina bye tufumbirako buli mukazi mujja wali ayina ekimutuuzizaawo naga nandigenze naye abaana bange fiizi bamufuna mu buki mu budde dekooti n'asigala nandigenze naye omusajja kyenjagala kimpa abaana bange baliira mu budde kali lwaki atozunga ku video call mu maka g'abandi mukwano please n'akujja mu kisenge gy'oli n'ozunganga mu bisenge byali n'ogenda nti era ag'amakanzi oba muka muganda ng'okera kuddayo wammwe ojja kutumanyiira otyo abalamu nga mutawuse bamulamu mbadde mmanyi mwewummuzaako dde kyo ne mukimala waliwo akamanyiiro okolaba nga kasusse nga ate kali wammwe nga tosobola kaganya kubaawo nga mwetagamuko amajama nawe beera sincerely speaking waba yali alabira bulungi abaana era olaba omwana wa mumisinga omuzunziza ku video lwaki wavaayo muzzeeyo amulabeko wali gumira awo kasita ayagala omwana wo kubanza omuntu nze okwagala omwana wange kimmala gwe nga gwe nze bange ne baba tanakyakoze ku nze n'akolera abaana bange embeera fine mulimu bano nze kasangulya javas ku ssaawa 7 nangulya miliki ku ssaawa 9 kiba kimmala abo siina budde bwabwe tuli maaso nnyo awo ensi ekyabalese tubaleke